musambi wa mupiira naye nga Kato alina enjawulo nnene nnyo ne Waswa. Waswa was more friendly ng'ate Kato bw'omutunulira bw'oti toyinza kumuggyako mukwano. Twabeera ne Kato ng'asamba mupiira mu kisaawe ku Kyakweroda. Naye muto wange omugenzi Omugava Endugwa bwe yakola theatre ya Riverside, Kato ng'ajja n'abeera waawo oluusi nga batusombera entebe nga baana bato. Naye Kato saamanya ngeri gye yava ku mupiira n'ayingira ekisaawe ky'okuzannya emizannyo. Kato bw'amutunuuliranga bw'oti nga si gw'olowooza kyajja kuvaamu ekirungi okufaanana bw'abadde. Tukungubaga naye nze nga simwogerere ate nserebuleetinga olw'okuba nti nafuna omwana omu ku baana abalungi abadde kumpi anfaanana, kubanga ebbanga nze limmaze nga nzannya emizannyo kintu kimu kyokka kye simanyi kukola mu art, simanyi kukuba bivuga. Naye buli kinnna Kato kyabadde nange mbadde nkiri. Ndowooza yanneegomba nange n'antunuulira, ne yeegomba ne muto wange omugenzi Omugava Endugwa, n'abeera omuntu ow'ettendo. Ku nsonyiwo nja bbawaayo kasitole katono kiki Kato Lubwama kyabadde ne kye mulowooza nti Kato Lubwama teyasoma ate yasoma. Nze nali omusajja eyabeera artist ow'ettendo nga saagenda Makerere, naye abaana b'e Makerere bajjanga ne bayiga ku nze olw'emizannyo gyange gye nawandiikanga oba gye nadirectinganga n'ennyimba ze nawandiikanga, ne bajja ne bambuuza. Nayiko omukulembeze w'ekibiina ekigatta bannakatemba nga nze vice president wa eyali president mu kiseera ekyo omwami Jackson Ndawula oba omulangira. Naye bwe twali nga tutudde mu executive ya National Theatre, omugenzi Professor Mbowa n'omwami bamuyitanga Kakudidi ng'ava mu Ministry of Education, nababuuza ebibuuzo bino. Ne mbagamba bannange tulina bannakatemba be tuzannyisa nga baana bato, naye nga tebaasumuka nnyo kugenda waggulu. Tetulina ngeri gye tusobola kubatendeka ne tubayingiza e Makerere ne bakola koosi ya MDD. Professor Mbowa yaŋŋamba nti anti oluzungu. Ne mugamba muteekeewo embeera ekola tesiti y'oluzungu be bagiyita gwe ayita gwe mutwala. Nakuba ekikopo bassebo ne bannyabo ku mbeera eyo, era Mukama Katonda n'ampanguza. Ne batandika okutwala abantu e Makerere. Natuukirira muto wange Omugava Endugwa kubanga yali asinza gurupu erimu abavubuka, ne mugamba londa abantu basobole okugenda e Makerere okusoma drama. Ne Kato yali. Naye nga Kato mu kubeerayo kwe byonna yabifuna, era sitole nga bwe mugiwulidde abe mukiibi wa Yali naye kuba abaali mu lwe lumu lwe baatwala. Black Pals, ekibiina Kato bwe yali azannyira kye kyasinga okutwala abantu e Makerere okusoma, era ne bakola bulungi. Naye Kato nga bw'abadde abadde exceptional, era neewuunyiza nti abayimbi bangi bayise emikono gye, abazannyi b'emizannyo bayise emikono gye, abawandiisa abato bayise emikono gye. Ffe twalekawo theatre
olw'ebizibu mukulu Besigye byayogerako ffe twabirengererawo ebintu tebijja kuba byangu kubanga we twabirengerera nga bizibu nnyo ne tugenda tunoonyeza abaana baffe tubongereyo mu masomero basome bwe butyo ne tuleka Bambe mu Kiibi ne tuleka Ashirafu Ssemwogerere ne tuleka Maria Mundagire ne tuleka ne Kato Lubwama ebibala ebibuddemu mu birabye naye wano nkuba ate ebiwoobe ekyamanyi nti woowe naye nga sikaabira Kato nkaabira gavumenti ya Uganda etetufuddeeko ffe bannabitone okubeera nga tetulina na lujja mwe tusobola lwe tutegekedde kuzannya na kulaga bitone byaffe kubanga ne National Theatre gye batugamba okugenda ku Monday tekyaliko kigambo kigamba nti National Theatre bagifuula ekintu ekirala ekitasoboka na kumanyika mu nsi muno bw'oyingira bw'oti ebifaananyi byaba elders cultural leaders byebiriyo naye toyinza kusangayo kifaananyi kya Bernard Saabwe toyinza kusangayo kifaananyi kya Christopher Mukiibi toyinza kusangayo kifaananyi kya Mugavu Endugwa toyinza kusangayo kifaananyi kya Ssemwogerere Wankalubo okujjako nga bwe nnyimiridde wano olwaleero kubanga nze mbakadde kumpi nze nsigaddewo ne Christopher Mukiibi ffe be bantu ababadde bawulirwa ng'ate ffe twayimirizaawo theatre eno kitalo nnyo abakulembeze abali wano akawungeezi ka leero nga muli mu gavumenti ya Uganda mbakubira omulanga musobole okutuzimbira at least amphitheatre esobole okuŋŋaanya abakubi b'ebivuga esobole okuŋŋaanya ababbandi tulemenga kuzannyiranga mu bizimbe bye tuzannyiramu nga bimenyeka ne geeti abantu ne bafa tuleegayiridde bassebo mututuusiza amaloboozi gaffe ffe nga ba artist nze nga artist omukadde ali wano nkubira omulanga mutuuse eddoboozi lyaffe ababaka ba paliamenti tetulina fyeta wadde nayo baagitutwalako era bagitumma okugikulembera nga ffe bannakatemba okukulembera fyeta eyo esobole okuyimirirawo nkozesa omukisa guno mu maaso wano mu luggya lwa mutabani wange omugenzi Kato okutuusa amaloboozi gaffe nga ba artisti mu mbeera eyo yonna esoboka batufunire ekifo mu Kampala tuzimbemu amphitheatre batulekere National Theatre yaffe tugeddukanyize naalibadde ndowooza nti bwe ndeeta omulanga ng'ogwo mu kifo ky'okunsimba mwalibadde munkubirako ne mu ngalo kubanga tewali maloboozi gye tugayisa bannaye tetulina we twoleseza bitone byaffe efirimu tutandisa okuzizannya bannayuganda bafubye nnyo ku lwabwe naye ne areas mwe tusobola okurikoodingira films nayo tewali kyokka nga gavumenti oba abantu bannakinnoomu osanga ng'alina ekazi 500 naye nga ffe tibatutegeddekeddeewo nakantu nakamu nze mbadde mu United States of America okumala emyaka 25 naye buli muntu yenna munnakitone alina watwala ekitone kye nekitunulwamu nekikolebwako kababe bayimbi kababe bantu bonna aba buli kika basebo ne bannyabo mu nsonyi okulandagga nesirina we mbadde nsobola kwogera bigambo bino nga nkyali mulamu wesanga ebigambo byange byenjogera olwaleero ate nkya naaba sisobola kubiddamu naye nkubira bannakatemba mwenna mwebale kulwana mwebale kuwagira Kato Lubwama mwebale kumwagala ate naawe Kato nkusaba wumula mirembe omulongo tafwa atuukiriza n'aweesa ekitiibwa era naffe abaweereza obwakabaka atuweeseza ekitiibwa mulongo weebale nnyo weebalire ddala bassebo tubasaba
tuwulirize omulanga gwa baffe Ssaabasajja Kabaka. Ensonga zonna tuziwulidde naye bassebo tubasaba Ssaabasajja kuba bw'afulumya ekigambo kiba kirage yagamba mbasaba mube bumu, mbasaba mube eki. Kati bino byonna bye boogera ekikulu ne Dr. Kizza Besigye akyogedde tibaneetudde ku ki ku bumu. Nammwe ba artist kye boogera musigale ki olwo ekintu kijja kuguka. Tusaba Mukama omulongo amuwe ekivuuno eky'emirembe. Tusinze ayibeeri twakuumyewo. Waliwo aba pub omujagala abakiikiridde ajje wano. Aba abadde social grouping ya Kato waggulu wali mbadde mubeera. Tubeebaza all the support gye mutuwadde wano okuva Kato lwe yafa. Tubeebaza wajja wano pa. Nsaba omuntu omu ajje ayogerere ku lwa nsembeyo ne mwami Ssebaggala kwa ku National Theatre. mujje aba mujje wano abantu babalabeko tusonyiweko mwami Kato n'okufa yaliko mwangwe banne obudde tewali. Basawo ne bannyabo owekitiibwa ab'ebitiibwa mwenna, owekitiibwa Dr. Kizza Besigye, ab'ebitiibwa mwenna ba MP, tubeeyanziza nnyo okujja wano ku mbaga ya munnaffe esembayo. Abantu bano bonna abali wano amannya nze Hassan baatuuzibwa ndi munnabyamizannyo naye ate ne mu Health Club yabyamizannyo gyetuwangaalira bano abali wano ba Health Club wali Kabuusu, era tetujja kubanjula kuba tewaliwo budde. Nyeffe twasembayo okubeera n'omulongo Kato. Omulongo Kato ku lunaku olwa Mande twali naye ku era n'afuna saavisi ya ku Lwokubiri n'akomawo ku era n'abeerawo n'awangaala n'abantu bano bonna ffenna twaliwo. N'avaawo essaawa ezaasukka 5 okuvaawo mu kuddayo eka awo makkati bwe yafiira. Abantu bano badde tebajja wano naye nga ku bakuma olumbe, era bajjejjuza ndowooza tebayitawo mubadde mwa emmotoka zonna wabweru. Babaddewo ennaku zo zonna nga bwe basula paka ku makya, kubanga omulongo Kato abadde awangalira awo. N'olwekyo bannange kulwa bannange bano batuge twali budde omwami January era bwe yali naye paka bwe yamuta n'akkirira n'avuga n'agenda. Kuba yali agenda namugamba kama okulaba n'amulaba n'abeerawo yalina ensonga ze. Bwe yava n'akkirira n'avuga n'ajja paka ate bwe yatuuka mu kkubo olumbe ne lumukuba n'afa. Nabano abantu bano bonna abalala omwami Paatu mu poliisi, Juma Mbabazi, bonna abantu bano bonna abali wano bonna bantu ba N'olwekyo omukwano ogwo gwonna katabadde agulina nga ku bulina kwajja, ate nga buli muntu nga bagenda mwatulira era bw'ati era asembayo ng'atugamba bintu ebyo bingi byetayinza nakuddamu kwogera. N'olwekyo mbeebazizza abantu ba okubeera nti mwagadde omulongo Kato nemusulaawo okuva lweyafa. Ate nga musajja wa mizannyo ffe tuli ba KCC, Wabenji Lutali yasambiranga mu KCC, Katunga wa KCC nnyo, era 2 3 yeya